Majjo wabadde ebintu badde bitambula mu media banga ddene abaana bakafedwa nga bagugulana waliwo oyo omulenzi Swazi bamulumiza okuba nti atunze emasaba yonna amazeeyo abeeganye bannaabwe bano si baffe bano bamwe bano si baffe bakolako DNA ne bamu ne bawanda abamu ne bagamba si bakafeero finally minisita Balamu n'alagira amagumba ga Kafeero gaziikulweyo era omukolo ogwo gwakoleddwa Kafeero yaziikuddwa. Kati mpuliddeko nga bakowodde buli amanyi buli eyeeyita buli agamba nti mwana Kafeero agende wandege bamuggyeko samples bazikwanaganye ne zibajje ku magumba ga Kafeero. Abaana b'omugenzi kiki ekibatta awo tutuuse? Abaana b'omugenzi Kafeero yakolamu ensobi. Bw'omanya ate kireke kubeera Kafeero yekka. Bw'omanyanga nti oli sereebu kyova nti obusiraamu tetubeewaanirako bwewaanyizi. Kafeero yalibadde ategekawo omusaayi, yalibadde byonna byonna abikola wadde yabagamba nti muwulirize ennyimba zange. Yandibadde ateekawo omusaayi nga Seggirinya. Yalibadde ateekawo omusaayi ne gubeerawo, yalibadde akola n'ekiraamo. Bulidde abaana ba Kafeero abamu tebafa bya bugagga. Bane ku nsi teri kiruma nga tulina taata oba tulina nnyoko. Abamu bafa nti ddala kyekika kyange ne tebafa bya bugagga. Kafeero talina bya bugagga bingi byeyaleka. Ate ebyaliwo oyo omwana simanyi atunula nga atalaba n'abitunda. Ali Waswazi. Tumanye Kafeero gwe yayimbamu mu luyimba nti wali ono atunula nga atalaba. Yali yamulaba dda. Yali yamulaba dda. Kati Swazi nali mwagala nnyo. Ne tosobola kuddira nti emaali ya kitaawo n'ogitunda. Bagamba Swazi atunze buli kintu. Swazi alabika okuba nga si mwana wa Kafeero. Ne banna abalala bonna kibagamba. Bagamba enneeyisa gyeyisaamu si mwana wa Kafeero. Si mwana wa Kafeero. Oba tosobola kuba banno bakyaliwo emaali y'omufu tena kyekwongerako wadde ebana y'abisiraani tegaggawaza. Nze nagisikirako nagano gitunda. Nze nagisikirako eya mama wange. Mama wange yalina ettaka emitweetwe ekibibi ne balimpa baganda bange. Nange ne ndi wa kojja wange ate n'alitunda eddala n'azimbawo ennyumba. Nenga kojjange namuga kulimira obulimizi. Era abaana babadde bamanyi kojjange yafudde. Babadde bamanyi ngenda bagobawo. Abaana bakojjawo. Ne mbaga sina kyemmanja. Olaba nnyiniyo afuwa Namutebi yeebase Magombe. Kati nze taata mmwe yakola ensobi. Simuguzangako namwazika bwazisi. Naye n'atundawo n'azimbawo n'amayumba. Kati mbakolera eki? Ne mbaga mubeereewo. Mbalese. So nabadde wadde mbagamba gobiyewo kuba taata wamwe afudde ninakiganye wanange mbanga omunaafuzi lwaki saabagobawo nga taata waabwe waali. Ne taata waabwe simwogeddeeko bubi saamuguza. Omuwa buwi alimirewo. Namuwa yaŋŋamba kannimirewo. N'aŋŋamba bw'amala okulimirawo nti sikyalina wensula kantekewo akayumba ne mugakojja teekawo. Ate yateekawo ennyumba ate n'atunda. Kati bano abantu ba Kafeero bano abaana babadde mu media nga beekasukira ebigambo batunda mu kyalo batukola buli kimu tebakwatanga wadde bulekemu okuzima ennyumba ya kitaabwe. Ate n'abo abaana ba Kafeero abasinga ensi egenda kuswala biyinza okudda nga si babe nga bangi ku bo si babe nga si babe. Wakati bw'oba mwana wa Kafeero ekikutwala mu media kiki? Taatawo teyakuzaalira mu media. Taatawo teyakukwanira mu media. Gwe sirika. Bavumyevumya abakazi abaali bakazi ba Kafeero babisirikirwa abandi. Taata wa maama wa omukazi wa taatawo ne bw'aba pipa aba maamawo. Mu Busiraamu tebukkiriza na mwagala. Tebukkiriza na mwagala. Ndowooza teri ddiini ekkiriza. N'Obuganda tebukikkiriza. Abo abaana be babayita baba mawube. N'oganza muka kitaawe. Bizolozolo ebimpempenyempene biva mu yayagala muka kojjaawe, yayagala kojjaawe, yayagala sisitawe. Mwe muva ebyo ebyana.
So amagumba gakafiro bagafulumize bwe nalabikaawo company batute company yabadde ya Rhino Funeral Service ne bamuzikulayo ne bamufuna ne sanduuko endala ne badamu ne bazimba entaana endala mu bintu ebiswaza okufuufu olide kuba omwana wa Kafeero bw'omanya nti wawo osirika abo bonna abadde baleekaana bayinza okujja nga si baana be ate nabo badde bakola kya busiru okuleekaanira mu mawulire gwe ng'omanyi kyoli taata olwaki oleekaana andi kakati babadde balwanira baleekaana ndowooza batunda ettaka liggwawo swaza alikutta aliyuza alimalawo kati swaza obuyinza abugjawo obutunda swazi talina buyinza naye ndowooza oba yakiwamba atya oba ye muyivu n'abaagula bakyamu nabo baffere gw'omala gagula anti batuuse obisasema kubanga etteeka ery'ettaka kati nnaku zino togula kintu kya mugenzi nga tokiguza mu administration abaagula baffere babbi kati abaagula ettaka bali bajjeko ate babasibe ate baliirire n'okuliirira abaagula baffere gw'ojja ntya ku mwana gw'omanyi tali omu ne bwaba omu wateekwa okubaawo abakuza ne bakuteerako endagaano omukono nze namukoddomi wange anannenya omugeya alina sisita wange atuzaddemu abaana bawera mukoddomi wange ali nsanja awo ne yanyiiza mukoddomi wange oba sente zaali ze zimuwaga oba zaali ki bw'anaakalaba nno batanyiige najja omanyi bukyamaanyi yagenda n'awamba owa Mutebi aweerugala kati najja n'amuguzaako ekitundu $5,000,000 naye nga atunze ye bukyamaanyi abaddewo komanda 002 Saabayaga owokusatu komanda 003 Naabayaga owokuna komanda 00 gundi Wanjaga agako mukoddomi wange oba naye anywa njaga nga tekuli bamuguza bategerekeka n'amanyi ogawulira galinga nga ag'abajulizi agatankula mwanga gwanyi bazokketta gwanyi bali kyewuunya gwanyi mawaggali kabaka n'aga nti bano bagakumanyiira kiki buuza abali awo wulidde kabaka n'avako waya senga tegaali manya makambwe abo abajulizi tebaali basse olide naye n'amanya gakanga kabaka kati ne mukoddomi wange ojja ntya mu Uganda yonna erimu $4,700,000 n'ogula ku bukyamaanyi mu Uganda yonna erimu $4,700,000 so baali mujjako ettaka ettaka bukyamaanyi baali mujjako kati ne beeyongereyo mu maaso tomanyi kiboko zaavugaawo yali awambiddemu erya kabaka n'eryolutobazi ninaakwata $5,000,000 cash. So kati obulamu nga buno bwaba Kafeero obulamu bw'ekicelebrity alina kutambuza ate obulamu epaka waafa ne bwafa n'ataswazibwa nga afudde kuba kati Kafeero amagumba go gazzeebweru gabadde awo mu lujja nga bwe batadde keesa awo omusajja yaziikwa mu bitiibwa ebitiibwa n'ebitiibwa n'abaziikudde baakoze bubi baaligenze wansi ne baziikula nga kuliko bekikwatako ne bajja eno mu lujja nga buli kimu kiwedde bamugyeyo yenna ne bamufuna ne keesi endala ne bazimba n'entaana empya anti byonna baali bikoze naye nga babikolera ku ntaana ate gw'ogambye mu lujja sayidi awo kubanga kale kyebalinga kyebakoze poliisi bataddewo poliisi neetangira abantu okujja wali ku siini poliisi yadde nnyingi nnyo gye bayungudde kasonda buli naye kwegamba emikolo bagikoledde awo ennyumba Kafeero yagwa neggwawo abaana tekulina omu azimbeko wadde bulooka emu ate teri kyabugagga ku nsi banne mutuswaza bana bajja baziikirako tebajja kuziika mmwe bajja kulya mmere naga nti gunji abadde yeeraga afubutukawa nga temunnaba kuleekaana temunnaba kugwa ddalu temunnaba kumanyira bannyammwe musooke mukole ewaka wanyuma nnyo nga wetuzza okuziika walabika bulungi walabe wajjajja wakasuku wakwegombesa nene tujja okuziika nga tewalina kabuyonjo kusaawasawa busaayisayi ebyo byekisidusidu ebigwagwa kyokka nga bangi bazibu kati bannagawa mubadde muyomba waliwo natayagala swazi oba ye Simon
Simon mubadde muyomba naye amaanyi waliwo naali bizavu makitaabu omulala muganda yakafeero gwe oli yali muganda wa Buganda wo mutuleke biki mugende wammwe waliwo oyo kati ebyo byonna kyova nti mukyafuna n'ebizibu famire eba famire muganda wa taatawo aba muganda wa taatawo abataatawo olina mukwata mpola era bwenkubuliza nti kati bwe baziikuddeyo kafeero ebiroma famire ebyo byateredde tebisobola kutereera ate bigenda kwongera kutabuka mulimu ebijja okutereera leero banakiriza kubanga bakolako dadieni guno gwakubiri leero banakkiriza ebinaavaayo kozi lulidde naye gye bakola ndowooza bakola ku babakiyita batya mu lulimi lwa sayansi mumwenamwena abeeyita abaana b'omugenzi ne balwa ne babajja ku musaayi ne bakebera obanga mulina ekifaanagana kati kuno bagenze ku mulambo gwennyini luli tebagenda ku mulambo bogenda ku mulambo etaaga court order esooka ekkirize mufune bacardiologist abakugu mirambo mulyoke mukkirire kati byonna babadde nabyo babikoze bafunye cardiologist bafunye police forensics bafunye aba DNA bafunye police security bafunye company eziika government yabisasulidde minisita Balamu yabadde milioni 12 babikole byonna awo kirungi walaba Balamu omukodongaaki yawaddeyo sente amanyi Balamu baagala nnyo n'okugabira mu kamera za gavumenti teyakutte muzize yakutte mu ofiisi ya gavumenti so kati ebizibu tebigenda kuwona tujja kuwonako ekizibu nga enkayana ono taata wange si taatawo naye ebizibu bikyaliwo kati kambuuze wemala okubizuula essaawa zino nti nno nti Swazi si mwana wa Kafeero ng'ate yabadde akulidde okutunda ebintu bya Kafeero olwo guba gugwa guti ogwo Swazi aba akwatibwa era kati Swazi yatandise dde okweraliikirira Swazi musiba awedde emirimu era Swazi alina kubeera kumpimpi na poliisi baba bamuyoola neyeetwalayo mangu ne bamukwata mangu ayinza okudduka buli olaba Swazi wateekwa okubeerawo ow'empingu naye mbadde manyi bagamba Kafeero yamutuuma erinnya eri Swazi mbu ng'amwagala nnyo mbu yayagala nnyo omuzannyi Schwarzenegger wa firimu gwe kumutuuma erinnya mbu mwana wangamu ate Kafeero lwaki yamuyimba nti wali ono atunula ng'atalaba kati Kafeero yayimba nnyo ennyimba z'engero kozi ne Buladina naye wuwe Kafeero ennyimba zonna esinga yazimbira ku famire ye Buladina naye bamumutega Buladina yaliwayo n'omweru gwenda yatintiza enviiri akawala Nantongo oyo ndoza ye Nantongo Buladina yaleka Mugabi yaddayo ewa kitaawe maama wa Buladina yazaala Swazi kyebavuga nti bombi balekasiba Kafeero maama wa Buladina yazaala Swazi naye olwamba ekisale buno okuzaala mu bakazi abangi naye otebanga butawaana si mutawaana lwaki ngamba bwento boddaako emabega ku mugenzi Segirinnya era byajjiranga abakazi baasukka obungi abaana ne bamutegeramu abaana buli omu nagawayo ne Wasegirinnya ewanabeera akafuna kantegemu omwana tomanyi kiri mu Kampala gwe bombuulira kubanga nina abawala be nasanga manyi Museveni aleese obwavu bazi abaana mbadde nkyabazadde wamu bwe nti nga sitagadde ate gwe oli mubi nnyo mbadde sikimanyi nti oli mubi nnyo kibi nnyo okuzaala abaana mukazi omu it is very dangerous lwaki kibi nnyo okuzaala omwana mukazi omu ne bwaba musajja omu temuzaalanga mwana omukazi ayendeko ebbali era nze basisita bange mbagamba ne mbagamba bakoddomi wange ne baba yakwanjula paalako ebbali totuleetera bizibu wanayamu bagezi kigowa abantu abo kibi nnyo okuzaala musajja omu abaana kibi nnyo okuzaala mukazi omu abaana kisiraani nnyo 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 oyinza okuzaala mukazi omu abaana nga basikoseero basezi batemu baweewe balogo so kiba kirungi okutabiikiriza era famire zonna eziri obulungi zivuddeyo lwa bakazi bamama banjawulo
kibi nnyo tokigezanga nako. Kati ate nekyo kyoyogedde kindeese ku kibuuzo kya muwala wa Kawalya Juanita Kawalya. Njija awo sooka ndeke nkumaliriyo kino. Kibi nnyo it is very dangerous. Nze ne bwaba mwana wange mugamba tobeera ku bbala limu. Era mugane Nalubega wadde wafumbirwa wadde omusajja akwanjula ne paalako funayo omwana ebbali ng'okigamba na kibi nnyo ate ku mulenzi ye kirina kubeera automatic n'obusiraamu bwakiraba dda. Nani kati bwe tufa abasajja bwe tufa leba ebizu bye tuleka gwe kyogamba azaddemu omutababireka abaana okuba obulungi eba chance, abaana okutereera eba chance, family okutereera eba chance. Tegaba magezi go gaba magezi ga Katonda. Katonda bw'aba yayagala bidobonkane nga yakuwa bingiringiri yakuwa bingiringiri. Kati nze mbadde nkugamba Mwai Museveni okumanya aleese obwavu gw'okimanyi mu Uganda aliwo guruupu abaana beepangisiza mu nyumba basulamu 3 4 5 bo beezira serebu afudde ne bakola batya ne bagenda ne bakaaba bwe bamala okukaaba ne bagamba abadde mwami wange bali muno mu Kampala bo beezira kyolo baagala ssente nabyanfuna baba w'amabugo baba w'amabugo n'ebifaawo nenga n'omusajja tamugambanga nako kiri mu Uganda muno etegeza betegerezanya kulomberwa master yafudde bambi kitalo nnyo kitalo kati si abadde omulungi alabika obulungi ojja kuwulira basalebu bo babeera obeza tulina wana ebibinja bya mirundi ebiri ebibbira ku basalebu tulina ekibinja ekiwulira nti yabadde salebu nti ye ne bajja abadde mwami wange yabadde asasulira n'ennyumba yabadde akola kuki ne baleeta n'abaana nenga akimanyi akunyaga bunyazi. Tulina n'abalala abawulira nti selebu afudde ababbi ab'emmotoka n'ab'obusimu booluwulira nti selebu wakuziikibwa we bakolera ne bwaba hoyima bazirinnya ne bagenda ehoyima bomanyi ekiri mu Uganda bonga bo bakola ku baselebu ogaye Museveni yabireese ata yide kadaawo wone yabireese kulembeze mu kitiibwa nza abaami abawala nakabasanga bamirundi ngeji ne bangaffe emirimu gyabula tukola kwa baselebu gw'oluwulira selebu nti afudde genda omutega mwana okanyaka ngubaga onya kulowooza onya kudde ono bwedda ne bwakaaba nti yabadde na wange ennaku 3 ewulidde naye nga tamumanyiiko n'omugenzi tamugambanga nako tamukiinanga nako tamukwananga nako. So ekyokuzaala mbakazi ab'enjawulo si gwe mbutawaana mukama akulungamya akuyamba buyambi nakw'abaana balungi exactly. Kati edda ffe twakuba tumanyi nti okusomako kwe kuba obulungi naye kati abayivu ate be basinga okuba abasiru tokiraba ate abatasomye be bagagga obuzibu abateeketeeke betumanyi obulungi ab'amasuuti abayivu ddala be basinza ate okulya mu nsi olukwe. Ffe twalina omusajja bamuyitanga Haji Nyenje bambi yafa yali DEO w'Empigi ng'aba smart ng'alina amaka amalungi mu kitimba ng'owaba Aisha Kabanda naye nga batugamba buli ayagala okuba nga Haji Nyenje soma ebitabo yali mu kitundu nga bamu buli ayagala okulya obulungi okuba smart okwambala obulungi soma olidde naye kati abasomye be basiru ate abatasomye be bagezi n'obugagga bagagga buli mugagga gw'onyoonya wa P2B ate abadiguli ba diploma olidde baavu bazibu kati Katonda. So kafeyo tetumunenya kuzaala mu bakazi bangi tetumunenya kuzaala zaala eno neno naye era ne baselebrity oluusi oba bakisussaamu tebakisussa kubanga waba celebrity abo balamu banenyeza bwerere ebiseera ebisinga abakazi babwekwali naga nze nkwagala zezaalamu omwana nja mulabirira nze wankulira bulungi nze ennyimba zo zinzita n'ogenda okolesa bino webaka naye n'afuna olubuto n'alyoka
baserebu abakazi abasinga be babeekwanira nga takirinamu kirowoozo. Omwana n'amubuuza nti muzze kuyimbira wa? Nakwanako edda omuyimbi era ekyangoba ku bayimbi. Abayimbi bannange bamenya ekyangoba ku mafuta. Ate abo baserebu anti oba oli awo saa 6 gyewo ntwaleko ejjinja n'ogikomerera ate bamusasula takuwaako n'amafuta nga guwataddemu oba okyali awo gyewo ntwaleko ekyotera. Olidde nina ebizibu ngenda kuzzayo mwana bayiga ngenda kuzzayo mwana takuwaako wadde n'ekikumi. Oba oli awo Isima wategedde gyewo ntwaleko eyiganga ninayo ekicuba n'ogikomerera paka yiganga. Era nze ng'oyagala okungoba mu kwana ndaga nti oyo muyimbi nti abayimbi bakodde okukamala bakulyako sente mpitirivu akuvuza emmotoka amatumbi budde tasobola kugaa nti omusajja yanvuze kamuweeyo 2 ye sente ze za bizigo ebizigo byabafuukira ebizigo. Buli dakiika emu nina abaana omusajja yandekera abaana ne bw'aba talina baana yeekwekera muka era nakoowa ekigambo omuyimbi. Olidde kati abo abayimbi baserebu temubanenya olumu bamugaa nti agenda kuyimba yiganga asanga ne loogi omukazi yagipangisiza dda mwana asula namugazi nakwegomba dde obwedda ne loogi nagikupangisiza dda kyebava baba n'olukalodono lw'abaana abangi olukalala lw'abaana mubakazi ab'enjawulo si bye baba bakwana. Amutwala mu loogi ng'eya Power King ya mitwalo 10 nga buli kimu ekiri. Kitegeeza kati celebrity yenna bw'otandika okulwala bakugyeko omusayi bagutereke mu laboratory kubanga ebizibu bigenda kujja mu maaso neyazaala omwana we atalina bulungi taata amusiba ggwe bwe kiri n'anoonya omwana wanafunira future ennungi amusiba ggwe. Anti abakazi ba Uganda abasinga bafuna embuto mu piriyodi ya Sinnalabuka. Mupakasi yamukwata ewaka Gulandi gundi yamukwata ewaka. Olidde kati n'aba n'omwana abamu baagala linnya baagala famire z'amaanyi. Kati bwafuna ku Kimbowa Matini Kimbowa agaye famire ejja kuntaasa ne bwe naba mbalagirira nti yo Kimbowa gye nazaala omwana. Olidde kati mu piriyodi ya Sinnalabuka bafunyamu nnyo embuto ng'ate aba bafunyisiza embuto obusajjasajja olwategeerekeka tebalagika mu bantu kati bafunayo omuyimbi ng'amwegira. Isima mu layini eyo waliwo okonye ku ky'abaana biki musajja azaaleko ebweru omukazi Joanita Kawalya yabadde wiiki eno n'agimazeeko ng'atrendinga naye abantu bamuzeemu ebibuuzo bavumya oli. Yabadde ku podcast n'omuyimbi Shiba n'agamba nti ng'ate mukambwe enyo n'agamba ye kikafuwa okulabira omwana gw'atazaala era n'agamba nti ye bbaawe muganga yamulabula bw'azaalanga omwana asigale yeeyo ye tukuze mwami muganga okaddiye okyazaalazaala ki. Awo abantu bebadde aboda buli omu aleeta reasoning eyiye naye namukambuze ku Isima ebigambo bye Joanita Kawalya ku myaka gye gy'alina n'ogamba tayinza kulabira mwana gw'atazaala ng'abantu bangi abakulidde mu maka ge mmwe batazaalibwa. Joanita Kawalya mukwano gwange nnyo nfiira bulago naye ekyo kyeyayogedde kikyamu nnyo wadde oli mukwano gwange. Nze maama wange yandeka ndowooza ndi wa myaka 2 maama wange n'afa. Taata wange yalina abakazi 4 maama wange olwafa waayita ebbanga n'akola replacement. Omukazi n'amuzaawo oyo afudde. N'amuzaawo afudde. Nakulira mu bamaama batanzaala. Nakulira mu bamaama 4. Bakutwalako eno bakuzeeri. Naye ekyanyamba zaali mpisa zange. Era nze teri muka kitange yambonyabonya. Nze obuzibu bwonna nabusanga ku muka kojja wange yeyambonyabonya. Ne si buli muka kitaawo wadde batono. Si buli muka kitaawo kyateekwa kubonyabonya. Naye abantu bangi bakulidde mu mikono egitali gy'abamaama era mwe abakulidde mu bamaama bammwe ne taata wammwe mwesuneko
neze mama ge yandeka ndi waliwo yakoze nagamba nti abakulidde mu maka maama ne taata bwe baba ku 10 baliko nga 2 bukituufu ekinana bakulidde mu mikono mirala bwe kiri kituufu nnyo zege mama wange yandeka ndi wa myaka 2 n'afa zirata wange yandeka ndi wa lunaku katokiraba nenkulira ewa jjajja katokiraba ogenda okwezanga buli muntu akulinanye wakuwulira sole enkula giyakulamu yeewuunyisa jjajja wange yakafa juze yankuza yanfudde wano mu covid nenze gwe nakula naye tokiraba mukyala yagaminza kisobola nze nakola bwoti n'omukono mukamba okufako gyewanita wakoze kibi gyewanita ekisooka oli mukyala mukulu ekyokubiri oli muzadde ekyokusatu gyewanita musomesa by profession she's a teacher lwaki aba ayogera bwatyo kati teacher ngoba na muzadde gyewanita watomedde wayokyezza kubanga waliwo abantu abamu kati nga ku myaka gya giwanita abantu aba bakusubiramu bigambo bibuulirira exactly si bigambo bya busagwa bwabutwa gyewanita osaana weetondere bannayuganda kubanga watyanga oyogera ebyo nga waliwo omukazi ali mumaka alabira abaana musajja byemweta baatazala nalaba akatambiko naye naafunamu omuti ogamba bakyenkola kyekikyamu nange kambatani ku babonyabonya gwogamba senga bakakitange bambonyabonya mwalindabye ku YouTube ya Matenyi Kimbowa wani badde wafirafira mubyalo envunza n'abaana bennyini abo abasinga baba bakyamu abaana olulaba mama we ng'afudde nti nze bajja kumbonyabonya ngadduka ewaka gwanye agamba nti bajja kubonyabonya lindako bamale kubonyabonya abaana beefuula kapa olulaba omulaalo ng'akutte ejjaaga kapa yesooka okudduka mu kiraalo gwe batagenda kamudduka ki ng'ente ze bagenda okukama zisigaddewo n'abakyala balina omuzoogo nga abaana obatulugunya emisana omusajja bwakomawo ne beefuula abaagala ennyo abo gye bali abo obalangira amalalo ga nnyabo obalangira amalalo ga nnyabo omusajja bwakomawo ekiro bw'osooka ate n'abasajja muli basiru bagwagwa bw'omanya nti omukazi abaana tabazaala abaana batwale owa jjajjaabwe akuzaala waayo obuyambi lwaki oleeta abaana mukazi abaana batazaala mumutuletera n'ebizibu ezo batalinawo walala abantu nga tudde tunemu walala yonna yonna batalinaayo anti eyo famire ebanfu abasajja mutuleetera ebizibu omanyi omusege toguzaala omusege waguleeta kujja kufumbira toguwa bizibu byagwo abaana baleete batwale oba abaana batwale eitha batwale owa jjajjaabwe azaala maama waabwe oba jjajjaabwe azaala akuzaala mumuleetera abakazi ebizibu nze sisobola kuwa mukazi mwana gwatazaala omanyi ebizibu ebiriyo maama era nakibagamba nze nina abaana 3 buli mwana na nnyina nga naawe otambudde nina abaana 3 ne buli mwana na nnyina oli naye sobola kutijja na mukazi nengobera nnyo ne Nalubega ono gwosinga okwagala Nalubega sikusinga kumwagala ambadde kumpi naye naye nze nina oyo nno omukulu maama we teyamulabako maama we yafa ttalo yalina saaluuni ne bamutega ettalo ne balikuba empiso oyo maama we teyamulabako era oyo namwagala nnyo kuba nze nali maama nze nali taata maama we teyamulabako maama wamulabidde mu bifaananyi my first born second born ye Nalubega olokana akatoko otera okwera anti ye Nalubega ye second born owa primary kati third born ali mu nasale third born tanatandika na kusoma itegeeze mundu tozangayo nazaayo ezimu nendekawo akankuuma wasigaza kapisito nasigaza kapisito kwekuumisa ennenya nyenzizaayo ate ezo badde manyi nti wazirayo ddala byonna byonna emundu tezikayo ne mu mateeka g'obusawo tekikkirizibwa kuzayo emundu zonna anti ovaako waya notandika okola tukyategeera nobeera nga nsibambi okwepiikya ddagala era gwe kyova olaba kiringanga n'okulekerawo okugenda mu nsonga nakyo kikuggyako waya wekyawa
okwepiikya ddagala era abantu mwepiikyeko ne we use condom mwepiikyeko ne we use condom. So kati mukyala Joanita Kawalya muwala wa Kawalya simanyike ku Kawalya ke yayimbako akaana ka Kawalya Kawalya oba yakali kalala yoyo naye mu mbeera gye tuwangaliramu ye yakijjeewa nti nno lwaki yabalooza mutasobola kulabira muntu amanyi alina garanti y'obulamu bwe ye nga ye mukyala Kawalya kati oyinza okwogera ebyo mukama ye n'asika kusika ggwe bwe kiri abaana abo goloza bagenda kati Kawalya waawe ani muganga bw'awasizaawo omukazi omulala abaana bo abasangawo n'abalabirira bwe kiri. So abantu abamundoza babere begendereza mu settlement ze bafulumya kubanga oluusi oyinza ofulumya settlement. Era mukyala Kawalya oli mukwano gwange Joanita Kawalya mbadde nkusaba weetondere eggwanga oba wabadde otamidde oba wabaddeko njaga settlement gye wakoze nkumanyi ng'omukyala omuyivu oyo mukyala muyivu omukyala muyivu ate musomesa by professional ate muyimbi ate sereebu ate muzadde ate muntu wa Buganda ekyobuzadde yakyeyambudde ekyobuzadde wakijjeeko tukusaba weetondere eggwanga settlement gye wakoze nange mukwano gwo sobola kuwagira weetondere abakyala bonna abakuziza abaana be batazaala n'abaana abakudde emikono egy'abakyala abo kubanga yo settlement gye wakoze ekosa abantu abo ate si buli mukazi nti mutemu mulimu abakazi abakuzizza abaana b'abasajja ng'abantu balamu nnyo nze nkuwadde ekyokulabirako maama wange yandeka ndi wa myaka nga sinana kutandika kusoma nakola omukolo juzi awo nga omukyala baawe yafa ne baawe bwe yafa yamulekera abaana ababe bazaala ne be yali azadde ewalala actually kyali nti nga omusajja akyali mulamu yazaalako ebbali eyo naye yali akamalozaala ebbali omukazi gwe yazaalamu omwana n'afa akabebi akaana ka bebi n'akaleetera omukyalo ono omumaka omukyalo omumaka natandika olabirira akabebi ako laba n'omusajja naye ate atuuka naye afa kati omukyalo ono n'asigaza obuvunaanyizibwa obw'abaana ababe bazaala n'abaana babajja bomulikano ke bamwanka bebi naye nakola omukolo gwo ng'omwana ng'omukazi oyo yakuza omwana n'amusomesa n'afuuka dokita kakati twali awo nga omwana oyo asasulidde oyo omukadde hijja ng'amutwala Makka tokiraba nedda ne bamuzeeyi bidangisali bakoze abaana abatali baabwe muzeeyi bidangisali ogenda omwegaane bakoze abaana abatali baabwe basempijja bakoze abaana abatali baabwe kati bidangisali yakuzaani gwatazaala bebekulu mwana we si mwana we olidde bebekulu si esali nze taata wange yakoze abaana bana ne tubasiramula ne tubatuma n'abannya ne baali baana ba taata wange babasembeza abantu bangi nnyo wano mu Buganda bakozezza abantu nze nkuwadde muzeeyi Jaberi bidangisali ne muzeeyi Sempijja bakozezza abaana abatali baabwe be batazaala be bayamba obuyambi be balonda obulonzi tegeze ekyo ekintu tukisaagiramu si kyakusaaga era gwe mukyala Kawalya nedda n'obwakabaka bwa Buganda bwe buzaala omwana nga yagenda okusikira obwakabaka bwa Buganda bumwejjako ne bumugenda bumutwala eyo gye balya endaggu nakulya mu mbeera ey'okukaalukana eyo gye balya endaggu gye balya emmere teriiko nva so nga obwakabaka bwa Buganda teri abusinga bugagga teri abusinga kulabirira bantu ne baagala omwana akulire mu mbeera eyo era abaana ba kabaka kasaba limanya nti agenda kubeera kabaka bamuzunzazunza naye nga kyebanyoonya embeera zonna azimanye bw'anaatuula ku ddamula amanyi nti waliyo abalya emmere teriiko nva waliyo abalya enva ezitaliimu munnyo baliwa abeesala bikyayi nga temuli sukaali bw'oba mutuuza ku Namulondo ng'ayita mu mbeera nnungi ayinza okusula Namulondo ekigo ekyasinze okunnuma mu story eyo nti kati
mukyala oyo Joan Takalabi yayogedde bwe wabaawo omukadde kano abadde omukazi ng'ali yabikola ate abanga yafunye support abanga yafunye omuntu amukola ki abanga yafunye omuntu amuyambako so which is not good mukyala Joan Takalabya please funayo akaseera wetondere bannayuganda ku kintu ekyo kyewakoze era natunda ne parody yabadde kyali ne Shiba Kalungi na Shiba yamubuuza ebibuuzo Shiba omuyimbi yakola YouTube ina YouTube achazaako baserebu bati ne banyuma ebibozibozi bibiti ate nekigenda okwonoona YouTube zammwe abantu bakwatibwa obujja nze abantu bangi bannumba abantu bakola kakubireko mu dakika 5 abantu bannumba Isima odidde obugagga bw'obugabudde abantu Isima senga oli mugagga muzibu Isima obugagga obuwa Bakimbowa obuwa Basayimu obuwa Bayuganda nyaffe obuwa Emboozi mu Yugi Isima kola tube Katonda buli muntu alina kyeyamugobera kwa kimanyiza okukola tube YouTube n'endibako bangi ebadibiyekera bangi ababadde wano mu kampani bazirowooza kulokuba atula wano n'ayogera ebigambo alowooza naye asobola okuyogera buli Katonda buli omu alina ekitone kyeyamuwa nze Katonda yampa kitone kyakunnyonnyola kati Shiba omugobyeyo Shiba ave bajja amaala mu YouTube yamukyazizza kati YouTube zisana bantu ate YouTube zaagala omuntu nga n'amawulire yagasomako ne bwaba tagalina mu diguli ng'agalina mu diploma oba certificate ng'asobola okwawula ne mugenda mujja kuweza YouTube baziwere buli omu akola YouTube YouTube si za buli muntu zaagala bannamawulire bennyini abatendeke naye Shiba naawe mwabatasiima lwaki ofunye sente ogaggawadde wulidde kati naawe ng'okola YouTube naye kati Shiba atandika atya story ezibuulirira amaka tokiraba nga ye kennyini si mufumbo atagala butagazi weewuunya nogamba naye wano wetulaze gwe mbadde nkugamba tugenda maliriza ne kano ekiri emukono kisa kinegula bakansala bafa jona luli edogo liwanisa amatanga ate wafuddeyo omulala olimba naawe kati oyo eyafudde eri ng'omugjeeko emabega we wabaddeyo bakansala abakafa nga bamirundi ng'ena essaawa zino waliwo abadde meeya muyi naye oyo ye lwakuba mulwadde wa ndwadde zino ezaffe eza bulijjo eziruwa aleka mulwadde wa sukaali aleka mulwadde Elisa Mukasanko oyo just aleka mulwadde wa sukaali naye waliwo ekiwandiiko Nambooze kiyawandiise kino yakiweereza n'akikasuka ku mikutu gyaffe gyonna egigatta bannamukono ng'alumba Meeya Kabanda gwe ssebo weefudde tuyagala buli kintu kinsomeremu ekiwandiiko kikusomeremu yagambye nti abaafafaganya Elisa ne bamuwalana ekisanja kiramba wadde ne mu ddwaliro tebagendayo wadde okumubuuzaako ne bamuwaabira muli kyakoze ne kyatakoze ne bamusindikira ebyokoola mpaka okumufuula kisekererwa Nambooze ayogera bino mbu ne basindika ebyokoola oba kati ebyokoola abimanya atya ekifo kya musawo Muganda Nambooze nange nayagala okukirowooza munnaffe olumulonda mu kifo kino ng'ayungula basajja be nga batandika munange yanyungulidde basajja be batandise okunvuma mbu Meeya yeyungudde abasajja bavuma Nambooze nayagalako nagamba nti ate tebabalimba nti bankyukakyuka gwe mubuuze wajja anywa amafuta folotanka mubuuze n'esente zeyajja ku bakansalazi n'abalala kati wano wansi nagamba ogwo munnaffe komya omuzoogo totta bantu Elisa totta bantu bw'oli mulungi ebifo byonna tubikuwa obitwale nga bwawandiise mu kiwandiiko kye bw'ate n'omusajja eyadda mu kifo kyo awo nembuukawo naye Katonda bwali omulamu kyewakola Elisa tekijja kukolebwa omulala kono si yajjajjaawo n'awunzika Nambooze atabuse atabukidde Meeya Nambooze ajja kutabuka nnyo nze nabagamba obusungu abugjeewa nze nabaga Katonda ali agaba obujja Katonda ali agaba obujja efitina enkwe obutaagaliza biri ku Nambooze
akakazi kabi nnyo ne bwe kaagaana okugejja kozi wali okatidde butambala maama we nze nali nkasi akakazi kabi nnyo akakazi kabi nnyo ne bwe kaagaana okugejja palamenti yeekalabisizza obulungi ne nambuuza obadde tomutunulako n'olya n'emmere naye Kabanda tanaba kulaga nti ayagala bwa MP kugaye kabi nnyo kajja kuba Kabanda kajja era Kabanda alina kwerwanako naye azibikkule babikkule obubaati Kabanda nga musajja pole musirifu abiveeko era bw'oba Kabanda omumanyi mugamba azibikkule mumanyi namulonda meeya azibikkule akakazi kabi nnyo kabi nnyo kamutaddeko ekiwandiiko kitambula wano mikutu gyonna gyonna naye omusajja gwewogerako mwami Elisa Mukasa tukusaasidde nnyo naye Elisa mulwadde wa sukaali sukaali yamutawaanya mulwadde naye wano omukazi awandisa ekiwandiiko mbu oyagala kutta Elisa olaba Elisa waafiiraawo ekiboozeo nzitandika nti Kabanda yaseerisa akakazi kabi akazi gye kakoma obutono n'obubi bwako kabi akakazi kabi akazi kabi namboze nze kasiba nti yakamponya nali mwambula nali nja muleka nga bwe yazaalibwa namboze nali nja mukuba muleke nga bwe yazaalibwa yali afuuse omubaka ebisale yali tanda nze ne bw'oba ofuuse mubaka omwambula nze amwe man of all the seasons mubategeera gyendi mubasiru gyendi mubayivu gyendi mu buli kimu kyonna eggwanga lya Museveni bwe lyagala nze nambuuza bakunepankirako taba Kasiba nti era yeebaze Kasiba nti yajja nankwata emikono tokuba namuga Kasiba nti kamukube male omukuba muyuze engoye zonna bamusondere Yesu addire mu leesu bali bajja kusiba anti nga nkikoze naye kakati ekiwandiiko kino kyeyafulumizza ekisaculatinga ku mitimbagano ogamba olimba omukono si yajjajjaawo ye yajjajjaawe enkoowo namusera agende namusera kuba kyawo kiba kitegeeza naye webusirosi wemukono kiba kitegeeza wewakiso gwe gamba Kabanda abikkule obubaati nambuuza asaana mulalu munne bw'omuwangula nabe message eno nentya ne nambuuze bw'omuza mu bidiplomasi munkola ekisajja kikulu ekooti obeere ng'oli wa kooti nambuuza asaana mulalu munne kati nambuuza ye pulani yagala akuba Kabanda emyaka 5 anti kati nambuuza amanyi nti Kabanda bw'avaawo adda mu kifo kye nambuuza akomawo nga nambuuza ayinza okukkuta obukulu akazi kalina omululu kalina enkwe obujja obutaagaliza nze ne bwekasanga ku Nuupu nola nakasangayo nakayita eri soba kubuuza nambuuza ebisanja 5 asobola okusaba okudda nambuuza kuba ekyo kiba kya 6 nze nkubire n'ekyama kino leero kankibabuulire nze yaŋŋaana okugenda okuyingira Nuupu direct nambuuza ate atya anti Nuupu bw'ogiyingira direct amateeka gakwata kati nze mu Nuupu nina bempagira ne besiwagira so bw'oba ogiyingidde direct ng'amakolo kavuma bonna olina bawagira era addukawo n'akuwaabira kati watya okuwagira Nambooze nga temukolagana nze sikolagana nako na Nambooze era sikeetaaga dde n'olunaku n'olu todangana ku ssente ye wadde nekazijja waka ke kakodo ngaaki ke kaggulu ngaaki alina eza palamenti sizaagala nze obulamu bwange Nambooze okuva yali amanyiridde waffe Butambala liryakubiza bana Butambala nga nze mpangisizza tenti nze mpangisizza ebidongo nze mpangisizza nakyawakaza kusereka sonyiwa paka Magombe naye kati meeya agenda akola atya kubanga kati ino kyolese nti nno meeya obulamu bwe buli mu kati abaga atandike n'okwegendereza waalya emmere meeya alina nakulaluka naye ng'abijjayo meeya kati nga bwe kakiwandise nga naye awandiika naye nga yiwe ku mukulu meeya yewa diplomasi ebyo abiveeko gwe Nambooze alina nziro nga naye aziteekayo Nambooze kwe kumusobola naye Nambooze bw'omuzza mu diplomasi ulidde akulinnya akakazi kamanyiira akawambwa kamanyiira ako akasiga akwesooka kati yamutandikiddewo ne mu woofiisi y'obwa meeya tanawezaamu mwezi kati nga ne meeya ne bw'oba omumanyi mugamba awandike naye ati kasukeyo ku mitimbagano mukono enyooke akazi bwe katyo kabi kazibwako kawambwa
naye mubaka nze nambozi namani nepankirako musanga ne mukuba musanga ne mukuba naye bino byalumiriza abantu nti balogo ye abalabirawa nti baloga anti nako kajjaddu wegaki ekyakagaano gejja musawo muganda ewawo kayita ki eyo figa ya nambozi ebuuka omusawo muganda figa ya nambozi eyinza okubuuka amayembe efiga ya mayembe meereere omubaka kuga efiga ya mayembe figa ya bulogo kati atya Kabanda nti waliwo kino kigwerako ekyo bammeya Kabanda ayinza okusaba olwokuba Kabanda ate embeera Kabanda kolera obubaka obwo atandikirewo kireme kubeera nga surprise nze nkubuulira kiwandiko ki kino ndowooza okiraba obuwanvu bwakyo kati abakabanda bw'oba gwe omumanyi Kabanda mugambe naye afuna ekiwandiiko Kabanda mmanyi lwakuba sirina simu ye giyigge Kabanda mugambe naye afuna ekiwandiiko naye afuna ekiwandiiko kirabyemu wano mukono si yajjajjawo ko yajjajjawaako tojja kutta bantu ko yajjajjawaako kwabo ate nze mmanyi kagende ebusiro wa Kayongo gye baazirika ako akantu kamanyiira ako akanjirinjiri kazi agudde ku musajja olutalo kamanyiira ako akantu yasookedde ku bakansalaze kubawugula nze nkugambye nkubulidde leero ekyama mbadde sikibuulira nga bannayuganda waliwo omulaalo omukwano obuwoomi ekiwoomeekereze lwe kyali kinkutte nga ntandise n'okugamba abantu ngenze ku nuupu kugiyingira officially naye omuntu wayangana okuyingira nuupu yali Nambooze era Nambooze n'ava mu nuupu enkeera ngiyingira bakulabirawo ngaokugoze ne bw'aba afudde bufi enkeera nsooka ku nuupu kugiyingira kuba namanya bwe nayingira nuupu bajja kumpita muna amateeka ga nuupu tegakkiriza tolumba mukulembeze munno ebyo nebiri eyo tolumba mukulembeze munno kati akosa advantage eya meya nti no yadda mu kifo ky'oli omulwadde tolumba mukulembeze munno tolumba memba munno kimenya mateeka byebyaŋŋaana kale ebyemukono katubiteekaawo mukama abasaasire naye nga bannaffe aba Winslight Training Center and Skills basangibwa wali Emperere bagambye nti gendayo gwe nayina yetaaga okusoma cake emigaati okubekinga obugaati emindazi n'ebirala byonna ketalingi n'okunyiriza abakyala n'ebyo byonna biggwa mu kkowa eryo oyagala kukola keeki zambaga oyagala keeki ya mukolo oba gweyala kubiyiga Winnie wali ku Winslight Emperere ku kidde ekiteezi jasa ekigere meters nga 10 ekipando jjapa okiraba gendayo bakusomese bakuyigirize ate naawe era bawe business oyagala bakolere keeki sobola okubanga ate okifunamu bulungi nnyo ddala hajati ensonga ze zaaterere watuke tezinaba omusajja dipisa akyaziremeddemu akyaziremeddemu naye agenda kakkana naye ng'akyaziremeddemu anti twategeeza gundi wano akiyimiriemu omuduumizi wa poliisi abo obusirikale modolomodolabo bajje ku sebo RPC w'ekawempe sigwosoose okubeera RPC w'ekawempe neva mu nsonga z'ettaka bali abatuuka restaurant bagula ttaka lyabwe tolina bw'obayita si be bagaana okugula ettaka tukimanyi abapoliisi muli baavu nnyo mwe musinga obwavu mu nsi naye gumiikiriza obwavu bwo emirimu baali bafuna mmeka afuna omusaala n'ez'obubbi owulidde teri yakutuma kuyingira bondi ezo zonna RPC w'ekawempe teri yakutuma kuyingira bwa poliisi bw'oba abapoliisi bukulemye vaayo olidde gwe weesalirawo ajje n'omuji wakaali ajje mu busuubuzi tebakkaka kuyingira kyagamba ki ajja kigyali mulungi kijjo ntwaleyo ku mutole ku salaamu nja kukutwalayo nja mutolako butolaze ku salaamu kale ate bane madamu buzeki ne Lord Mayor yongera okubakowula okuyamba omukyalo oli gwe babbako sendeze bano abakola n'aba enforcement abamu bakutambula n'abo abasajja ba enforcement bagamba musi Steven oyo ye yalumira ekikwekweto ekyo ekyabba omukyala $5,000,000 n'emitwalo 800 so tukowola
madamu executive director n'abakulu abakwatibwako bonna bana omukyala yambibwa sente ze yazeetaaga banasajja ba enforcement bajja sente ze babbanzi bate nga tebaali ku duty batondawo bidute byabaawo balina n'emmotoka mu babbira ne batambula ekiro kyonna nga bagenda bakola ki nga bagenda babba aba balina business so road mayor tandikiraawo deputy road mayor baspeaker wa KCC mukulu John Mary Sebofo ne Nalongo Olive mutandikiraawo ebintu bitambule omukazi bamubba abasajja ba enforcement yawo ku Kisansa ku parking kadde abagumbawo bo babeerawo kugabana bintu sabo manyi kiro kibeerawo nga bagabana nete ekyo kyakuwaayiriza nze nali kirabiko kati babitwalawa nedda ebintu byonna ebikwatibwa era ng'oyagala okufuluma ekitongole kya KCCA ne bw'obuulidde kaswiti aka KCCA ebikufulumya bibiri byokka oli akulumirize nti nakuwadde ssente ne bwe ziba singi 5 nga yazikubye ekifaananyi alina n'abakulumiriza n'ekirala nti wakutte ebintu byange nenkusanga ng'olya ku mberenge naye kati yesimagwe kyewerabiddeko kyolemye okukkiriza goloza ebitongole bya gavumenti byonabenako KCCA ennamu naye KCCA anti wegisingira erina kamera mugongo ne ku ofiisi awo kamera wezi n'ekirala ekitongole kisobola okubeera nga kirungi naye oli omuntu nga mubi nga anti ekyo sikigaana ne ku Kisansa nze kyebakolaawo ku Kisansa nze mbalaba anti ku Kisansa waliwo kamera mu ofiisi mulimu kamera wabweru mulimu kamera n'abanene ababakulira balina kamera okujjako ng'akikoledde bweru wa Kisansa anti bo kyebakola nze kati ankubulira olugero nga erubeera bagenda ne bakwata eri omukazi ne bamuleeta oba omusajja n'obuntu bwe ne bamutuusaawo nga balina mwambusa kuki ku kooti ku steolo actually edda ebintu ebyo byonna bakwata nga babitwalanga nakawa ne kakati gye biraga era gye biraga kakati mu process eyo nga bakwambusa oba olina ky'osobola okwogera oyogera bakola ki nga bakuta naye nga ate babadde mukwate nga bakuta naye nno kasooke nkubuulire abantu babyogera bwogezi omuntu bayinza kukutaawo nga tonakulinnya ku pickup eno bwe baba basindise mu kooti ono abasigaza amannya ne komanda agendedde mu motoka aba nabo naye ligaba gatuuse dda kati bwe batuusiza ku Kisansa ekiro bigenda ddi ku stewo bigenda ku makyenkeera biyinza n'okumalawo ennaku 3 emmotoka zimakuwera bebakwata bo ne babambuse ne bisigalawo ne bigenda oluvannyuma naye kati okumanya nti nze nabadde nakino bwe nabadde nakino bakutte buli kintu kirambibwa siri mwogezi wa KCCA ne njogera ekintu kyemmanyiiko buli kintu kirambibwa era kiwandiikibwako n'ebiwinki naye nga bw'otayogera KCCA naye nga okiwuliriza okulaba nti sikuwolereza kale ng'oyogera ebituufu ebiriyo sikuwolereza nze kati sigambye nti muganga gyonta kawalya mukwano gwange naye lwaki musalidde omusango yakoze bubi nali badde muwana buwaanyi kati bana bakesisa abayisa mu mbeera etali ntuufu abo bavunaanyibwe bw'abaayo avunaanyibwe kati ng'abo ababba sente avunaanyibwe bwongo najja nga muntu naye nga si KCCA avunaanyibwe nga muntu era ajja kuvunaanyibwa ng'amateeka bwe galagira yakozesa erinnya ly'ekitongole actually n'ekitongole ekisobola n'omwevunaanyibwa bwe kiri okozesa erinnya lyaffe n'ogenda ng'oyononeyo ng'obba abantu avunaanyibwe nze kimba okumanya nina omutima be bano kesi beeyambula abalina emisango nze kimba watonda bawano naawe koliza omusango toweewozangako obadde onkyaza nze ataawo nze naawe kenyi ngenda kuvaamu tolina wuwo nina wange ng'okoze birungi nga toyonoonye oba wange naye bw'oyonoona toba wange nange ninganga Katonda ayagala birungi byereere Dr. Senjobe wa Bivu Ugadiki wali Emengo naye antumye okutegeeza nti obujjanjabi weebuli ngowe nayo alina okusomoza okwenjawulo naddala mwe mu bakyala mulinamu ebintu bitatambula bulungi mu lubuto omwo sinuses mu bulago abakyala mulina fibroids ogenda mu nsonga n'olwirayo ddala tinofuna okulumizibwa okw'amaanyi ennyo naye ebintu ebyo ebibeera mu lubuto ebyo simanyi bigala nga olubuto ne lubeera nga lwazimba lulinga olulimu omwana naye nga si mwana n'ebintu era byonna ezo internal problems ezo
ajja kubanga kuba ka sikaani ate amala akufumbira eddagala ojja kubanga oterera bulungi nnyo ini ddala bano abalina omugejjo bitategeerekeka mu myezi 2 ogezze weekubisizayo emirundi kumpi 3 gendayo naawe asobola okubanga ate akujjanjaba sukaali oyo amukolako akufumbira eddagala lya sukaali talina abantu abasinga tebamanyi kumujjanjaba mubeere buli omwagala nzijanjaba sukaali naye nga bamu bafere naye bwona obugenzi wa Dr. Ssenjobe ajja kubanga ate akufumbira eddagala sobola okubanga owona bulungi nnyo kati nammwe abalina emikolo musobola okunkubira ku 077473 nembakola emikolo gyammwe byetwabadde ffenna wali eseeta mwebale mbakulisaayo nnyo mukuliikireyo nnyo nyini ddala twadde ku mukolo gwa Gideon n'omuwala omuwala wa Diamond Peace mwebale nnyo mwebalire ddala kale nammwe musobola okunkubirako kwenaaba tukola omukolo gwammwe negogwa bulungi mbere bulungi nnyo